nga abavubuka abeekalakasi bongera okweyiwa ku nguudo n'okusannyalaza emirimu nga kati baagala alekulira obwa pulezidenti nga bagamba nti ebintu bimulemye. Okwekalakasa kuno kwatandika wiiki nnamba emabega nga abeekalakasa basinga ku bo bavubuka abawakanya ebbago ly'etteeka ery'ebyensimbi eryali liyisiddwa palamenti y'e Kenya nga lyali lisigalidde pulezidenti Ruto okuliteekako omukono litandika okukola. Bano abaali abanyiivu baatabuka ne boonoona ebintu era ne balumba n'ekizimbe kya palamenti ne bakiteekera omuliro ekitundu ekimu nga kino kyawaliza Ruto okulangirira nti yali awanise nga takyayinza kussa mukono ku bbaga eryo. I concede and therefore I will not sign the 2024 finance bill. Nakufa, hatuwezi afford kula mara tatu kwa siku bwana. Ruto. Hatukuli mara tatu. Sasa faida gani tuna respect Ruto? Ruto aende. Ruto go. Wabula abeekalakasa oluvannyuma baamuvunaana okulwa okukola kino ekyaviiramu ebitongole ebikuumaddembe okutta abamu ku bannaabwe era ne bamusaba alekulire nga bagamba nti obukulembeze bwa Ruto buyitiriza effugabbi wamu n'obuli bw'enguzi era ne bamusaba okubapulira lwaki abakuumaddembe amabegakaawo batta bannansi ba Kenya. Mu kugezaako okwerwanako Ruto asigale mu ntebe y'obwa pulezidenti yagoba baminisita bonna era n'asuubiza okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti. Wabula newankubadde bino byonna bikoleddwa abeekalakasi tebannassa mukono. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Olwaliro poliisi y'e Kenya yaweza okwekalakasa mu kibuga ekikulu Nairobi n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'egamba kizibu okukuuma eddembe ly'abantu abatalina abakulembera. Era akola ng'omuduumizi wa poliisi Douglas Kanja agamba nti bafunye amawulire nti waliwo abaagala okukozesa okwekalakasa kuno okutabangula eddembe mu ggwanga lya Kenya. Abakulembeze mu ggwanga lya Uganda boogedde ku biri mu ggwanga lya Kenya nga ku bano waliwo abawagira ebigenda mu maaso ate abalala nga babivumirira. Naye wano abasuubuzi temulina kudda wali mu maduuka okwekalakasa mwe mugala w'amaduuka ate mulina kujja Jinja Road kujigala. Kati Kenya kye bakola buli wamu bagaddewo gavumenti neemanya nti abantu basobola okuyimiriza ensi wabeera balina ekibaluma. Era this is what you would call a common man's revolution oba a common man's crisis. Mulimu byolaba nti eri abatalina mirimu eriyo kenalabyemu kendowooza nti kayinza okubakala kuba temubulamu abo abaagala okuyinjiramu. Don't try this at home. So kindly tell Ugandans not try what they saw in Nairobi at home. Waliwo byabuyiga ki mu mbeera egenda mu maaso ku muliraano e Kenya era ebiriyo bikosa bitya Uganda bino n'ebirala mu pulogulamu amaaso ku ggwanga kati ekubirizibwa muzzukulu wa Namwama Stephen Danstan Busuulwa ng'abagenyi kuliko munnankyukakyuka Mubaraka Munyagwa Serunga, omubaka wa Magola North Goleti Namugga, amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi n'omutunuulizi w'ensonga Charles Lwomushana. Amaaso ku ggwanga yeeyo okugenda kutunuulira ebiri mu ggwanga erya Kenya tubuuzizza biraga ki bikosa bitya tuyigamu ki President Ruto ebintu tebinnaba kumubeerera birungi. Olunaku lwaleero poliisi yaweze abeekalakasa okwekalakasiza mu kibuga Nairobi oba ayite essaawa ntono kkooti n'esazaamu ekiragiro ekyo nga poliisi terina buyinza terina wesinzira kuweera ki beekalakasi kwekalakasiza abantu wonna nti eddembe lyabwe. Honorable Mubaraka Munyagwa enda kutandika naawe naye nga sinaba kugenda Kenya. Sabbiiti eno waliwo abantu benjogeddeko nabo. Waliwo bank emu yayitibwanga Mercantile Bank yatandika mu 1986 ezeeka kalemejjayo ndowooza myaka 43 mu ggwanga Uganda kati yaggalwawo Bank of Uganda mu July last month ndowooza 18 awo nga bawa ensonga ya under capitalization n'ebirala. Naye mwalimu ba depositors amanya njagaleka naye nga balinamu obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 120. Abo bonna bannayuganda, they are local Ugandans, they are Ugandans. Kakati tebannafuna bwenkanya kuba banka eno yali licensed fully and regulated by the Bank of Uganda. Naye bategeezeddwa nti bagenda abali waggulu wa certain amount bagenda kufuna ensimbi zaabwe obuwumbi ndowooza bwe miliyoni embe bagenda okufuna. Sabantu abo kiri munda balwanire bakaabire eyo naye bwe nabasinkanye ne bagamba kintu kino tusaanye okukyogera kutulabe. Government esobola oku bailing out individuals like Bitature, neteeka ensimbi newa Roko, nefuna ensimbi newa omusiga nsimbi Pineti ate ne mwongeramu ensimbi. Kati bano bannayuganda tekyanda mining nga tekimalamba na Uganda maanyi
natya kushuga honorable gyagambye njaga kuwayo akadakiika kamu buli omu jamu akadakiika kamu kiraga kyekyo ku financial health y'eggwanga abantu baba basobola okubeera mu mbeere mu makuumiro g'ensolo honorable bwova toyombye ajjukira bulungi watwalizi empologoma bw'erya ku muntu baba balina okugiyiga ne bagitta eba tekyadde kuwoomerwa nva zonna okuggyako ennyama y'omuntu eba ejja kubalya ebamalewo kati mu Uganda tulina abantu abaspecializinga mu kutegula banka ne zigwa ne bazinyagulula omunyago ogwo guwooma neera kiriki abamafia bali mu Bank of Uganda case study nali mukosasa ngenda kozesa bwangu nagikolera cooperative bank cooperative bank mwalimu omusajja mu kiga yabindeetere ewange nga bamunyagulula omusajja yali mugagga nnyo ng'ali kaseeseeyo nga mu kiga banka olwemala okugwa tulina amateeka mwe beerimbika gali aga the Financial Institutions Act eya 2004 section 105 ne Insolvency Act kati Financial Institutions Act banka ebamala ogiggala ne bawa ebisonga byabwe badde tetambula bulungi badde tekola ki kibadde kitigenda kuteeka mu matigga sente z'abakasitoma kebayitiramu ako tutunulidde nga sente z'abakasitoma ziri mu matigga deposits zaabwe na biki ate n'oziggalirayo so tugigadde let's go slowly so that tukifune bulungi etteeka liragira erya Bank of Uganda buli siringi 10 z'otwala mu banka siringi sinkaaga the minimum reserve ratio olina okuziwa Bank of Uganda tusimanyi na way it stands but buli nsimbi z'otwala mu banka banka erina okukwatako omutemwa neeguwa Bank of Uganda kakati ate ensimbi z'abantu zifa zitya kakati zawekuleetera abantu bakoze batya zekulya kyenalaba n'amaaso gange banka bamala ogiggala bakugamba nti situtunulidde nga sente z'abakasitoma zabadde batereka ziri mu matigga notwithstanding honorable omushana kyakugambye kubanga waliwo presumption sente zonna nga bwenzireesoma 1 billion yona tisiweebeera mu banka wano waliwo omutemu oguvaako negenda wa mu central bank for safe custody gubeere safe naye bakugamba zibadde mu matigga zibadde mu matigga neera tugigadde bwe bagiggala nga mudduka ku Bank of Uganda amuga twagala sente zaffe bannaye nze nalina 1 billion ngotwala proof nga bagamba linda liquidation process tusooke tu appointing a liquidator balina kyebayita oku appointing a liquidator liquidation exercise liquidation balina omuntu gwe bateeka oba company nga ngendo bayamba okusortinga ebyo ani abanja ani akola kyani akola kati baga process eyo girinde gwe bwe mala okuggwa tulabe bwe tunakusasula kakati process eyo eri mu Insolvency Act it is quite tedious mpanvu kati bagenda okumala okujja mu kavuyo ako okufuna liquidator okukola kikagubanga mwaka gumu kakati mu mwaka ogwo what they do banezina empologoma ezaalya ku nyama y'omuntu baba mu Bank of Uganda nga bakwatagana ne ba managers ab'omu bank eri gye baggala nga bagamba ono alina ku 1 billion honorable Kiwanda bagamba mutwe checkirifu ye sample ye nga bagenda bakola checklists enfu nga bazisayininga nga bagenda kunasaba kuba signature yo nga badrawinga sente zonna ku account nga bazimalako kati liquidator agenda okujja bagenda omukwasa kyagenda okolako nga kiwongole ayayina billion bagamba nga twalabako bisatu ate ne checklists zizino kati message jo abantu kakati liquidator wakulaga ebijjukira oddukira mu Bank of Uganda ku reportinga sente zange bazibba kumbe gwo reportingira zezimu ku mpologoma eziri abaki abantu so njagala tegeeze president kino simanyi ba president yamanyi oba kwali alaba I don't know nze munyagwa your excellency nze munyagwa oweka wempa yali MP sebo nkusaba don't condone abayivu okubbira mu kalamu nga babba abantu abaavu abantu abekoledde n'amaanyi gaabwe Danstan olaba bumbi 120 bulanga sente ntono mulimu ne family watu nafuna information eyabadde kunganya sente z'okulongoosa omulwadde waabwe ensigo baziri mu bank zaade million 9 mu something bazikutte bagenda ku bakozi babyeko zali bawa bazibawa after 2 years nga n'omulwadde yabafaako dda kale your excellency ensi eno egenda kutabanguka singa tunakkiriza abayivu okubba abantu abakoleze n'amaanyi gaabwe
nkusaba olagire Financial Intelligence Authority monitoring kino ekintu. One, be expediting appointment of the liquidator. Number two, ba making sure nti liquidator wanajira sente zaabwe buli kiri mu bank nga bwe kyali nga bagala sigala kiri intact bafune sente zaabwe. Webali nnyo Kenya. Ebidio birabi bitutwala You see muyiga ki?